Bannakibiina ki National Unity Platform NUP nga bakulembeddwamu akulira oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Honorable Joel Ssenyonyi kw'ossa ne bannamateeka baabwe okuli Shamim Malende wamu ne George Musi baddukidde mu kkooti etawuluza ensonga za ssemateeka mu Kampala okuteekayo omusango oguwakanya etteeka erikkiriza abantu ba bulijjo okuweesebwa mu kkooti y'amagye kye bagamba nti kityoboola ssemateeka. Bannamateeka b'ekibiina kino ekya NUP batubulidde omusango gwe batutte mu kkooti. Tuzze mu kkooti nga okuwaaba kuno kuyimiridde ku nsonga nga 3 ez'amaanyi. Gisooka nti ennongoosereza mu tteeka lya UPDF ezikomyawo okuwuliriza emisango gy'abatali bakwata mmundu mu kkooti z'amagye ziyisa olugaayo mu kkooti kyeyasala nga 31 January kkooti ensukkulumu. Munnamateeka Malende yavumiridde enkola kkooti y'amagye gy'ekolamu emirimu gyayo omuli okusibiranga abantu wabweru n'etabakkiriza kuyingira munda okuwulira emisango gyabwe. Yenna ne bw'abawozesebwa mu kkooti y'amagye ne bw'aba w'amagye ne bw'aba si w'amagye waliyo okubeera ng'eddembe ly'obuntu eryogerwako mu ssemateeka terituukirizibwa. Era nga tulese petition eno tugamba nti abantu bonna abawozesebwa mu kkooti y'amagye ab'amagye n'ab'amagye bennyini eddembe lyabwe lityoboolwa. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya atubuulidde ezimu ku nsonga ezibawaliriza okuddukira mu kkooti okuwakanya etteeka eryayisibwa. Tuze wano okuleeta petition eno nga tusaba kkooti etaputa ssemateeka esazeemu etteeka eryayisibwa erya UPDF amendment okusingira ddala obuwaayiro obwo obukwata oba obwekuusa ku kuwozesa bantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. Rubongoya ategeeza nti bannakibiina kya NUP bangi abakyali mu makomera wabula nga basindikibwayo kkooti y'amagye. Mmanyi National Unity Platform abawagizi baffe bangi nnyo batwalibwa mu kkooti z'amagye okutuuka n'olunaku olwaleero nti abantu baffe abamu abaakwatibwa nga tetunagenda mu kalulu akaggwa bakyali mu makomera, abamu ne babakwata nga akalulu kawedde era nabo bakyali mu makomera. Newankubadde kkooti ensukkulumu yavaayo n'egamba nti emisango gyabwe gitwalibwe mu kkooti eza bulijjo. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kya NUP Joel Ssenyonyi era nga yakulira oluvuganya gavumenti, Paalamenti yagoberera amateeka ng'egenda okuyisa etteeka eriwa kkooti y'amagye obuyinza okuwozesa abantu ba bulijjo nga n'olwekyo lirina okusazibwamu. Kkooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina twalibwa mu kkooti ez'amagye oba ziza musango ki. Etteeka amateeka gaffe gakirambika nti abantu abo basobola okuwozesebwa mu kkooti za bulijjo. Kakati ekyo kyamenyebwa kubanga Paalamenti yayisa etteeka erikontana ne ssemateeka kubanga kkooti ensukkulumu yali eyisa ekiragiro ekyo. Kakati Paalamenti otula otya n'oyisa etteeka erigezaako okugyawo ekyo kkooti kyebeesaze. Lina Zedriga nga yamyuka ssentebe w'ekibiina kya NUP mu mambuka ga Uganda ategeeza ng'etteeka lino bwe likosa buli omu nga lisaanye okusazibwamu. In the doctrine of legal practice, in the doctrine of the courts, is called a matter res judicature. Judiciously rested. No arm of government had the audacity or the powers to go and attempt to resurrect it. Abantu abaloza ku bukambu bwa kkooti y'amagye kw'ossa n'abalina abantu ayo makomera okubadde Lugumayo Christopher Robert, Lutayo Olivia kw'ossa ne Aisha Kabanda ng'ono maama wa Machete era ng'ono amaze mu kkomera ebbanga lya myaka 5 nabo bawakanya etteeka lino. Injustice eri mu kkooti y'amagye tesaana kuyimiranga kkooti newe baddakiika emu. N'ekyokubiri bwe bayakuyimirirawo ekole ku b'amagye bokka kubanga ab'amagye bagobera orders. Mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okutuyambako okusitula eddoboozi lyaffe nga tusaba eri bannayuganda mwenna leero kiyinza okuba nga kiri kunze enkya kiyinza okuba ku ggwe oba ku mwana wo. Basaba tusitukire wamu tulwanyise obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Kkooti y'amagye njiwakanyanze guli ennalikola dda nga njiwakanya emirundi n'emirundi nti kkooti y'amagye teriyina mirimu kubanga era n'okuyitawo leeta iteekeddwa kuyitawo era mwali abayayitirawo ku bukadde 10 okuyitawo kkooti eyo ey'amagye okugizzawo ku baana baffe era n'enkomereza ab'MP ab'NRM ne mbagamba be bangi abali ababaka essaawa nga tebakyali babaka. Ojja dikolera Machete alemere mu kkomera kubanga kati alemeddeyo. Mwatukwenya nti mumuggyeyo mubajje mu kkooti y'amagye kyewuunyisa.
kyewuunyisa nga ne kusaba yali akyalimeddwa kati etteeka erikkiriza kkooti y'amagye okukozesa abantu ba bulijjo lyasazibwa mu kkooti ensukkulumu ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Gatonnya omwaka guno, wabula ne likolebwamu ennongoosereza ne liddamu okuyisibwa paalamenti ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.